Medi kiri muto emyaka namwena omutuuze ku kyalo Kalwayo ekisangibwa mu ggombolola y'e Lwamata mu disitulikiti y'e Kiboga y'omu ku bantu abangi abaali bakoseddwa olw'abasirikale ba poliisi okulya enguzi. Tumusanze mu maka ge nga mu kiseera kino awenyera. Agamba nti yali atambula bulungi ng'abantu abalala naye ku lunaku lwa 27 mu mwezi ogw'Ekkumi mu mwaka gwa 2015 ku ssaawa 4 ez'ekiro omusirikale wa poliisi okuva ku poliisi y'e Kiboga yategerekako erya Serukeera yamukuba essasi mu kisambi eryatuuka n'okumuttira amaka. Mu ssaawa nga zaalinga nnya nga nva Kampala yali ngenze eggulayo kapoloti kange nga nina ssente zange mu bbaaga nasanga abasirikale nagwa mu ambusi y'abasirikale nga sigitegedde ne bankuba amasasi. Nagenda okwekanga bamaze okunkuba amasasi nagenda okulaba nga wavaayo omusirikale gwe mmanyi nga bamuyita Serukeera. Erinnya lye nali mmanyiko yali akola ku poliisi y'e Lwamata mu budde obwo. Yankubira essimu Serukeera yennyini yankubira essimu ssaawa 9 nti chairman konze nti saba tujumuse bamukubanga bamulumiza okuba mu ttemu ery'abantu abataano abafamire emu abava Nansana nga bagenza okulambula ettaka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Desemba mu mwaka gwa 2015 ng'okumukuba yali azzeeyo ku kyalo. Nzatite bankwatira mu LC y'e Kalwayo bwe bagamba nti bankubira amasasi nga banteeze butezi bandira ambusi mu LC ndala babuka LC 2. Kirimutu yatwalibwa mu ddwaliro e Kiboga n'oluvannyuma ne bamwongerayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Alumiriza omu ku bambega ba poliisi okuva e Kiboga ayitibwa AIP Tulyamuleba.com okumusaba ssente obukadde 5 asobole okumuta addeeka bamujjanjabe kubanga yali talina musango. Obukadde obwo 5 ne mugamba nze nga sinda ssente nga bondaba naŋŋamba toyina abantu bo naŋŋamba mu famire yo oyinamu abagezigezi toyina mu famire mu temuli mu balooya ne mugamba nze sina looya wadde atya omu. Tulyamuleba yagenda mu maaso n'ayogereza Immaculate ayina essasi mukyala wa Kirimutu okutuusa lwe yamutunze ekibanja kye ente nnya ssaako n'embuzi. Ngabeera mulimbalimba bwe batyo omukazi n'atunda ebintu byange ekibanja kyali kigulibwa mukodomi wange ali eyo Kabanga kubanga nkiwa yakolako ne statement ku Amara region. Kirimutu agamba nti mu nnyumba yalinamu obukadde 6 n'ensawo z'emmwanyi 39 naye nga zonna abasirikale ba poliisi gwe bazitwala. Ebintu byonna mu nju pano zange TV byonna babijjemu babitutte ziwufa zonna bazitutte. Kirimutu adda ayagala okukaaba ategeeza Bukedde TV nti yamanya kusalawo kwa mukyala we okutunda ebintu nga bw'awaayo ssente Tulyamuleba. Kubanga obuyinza obwange nga ndi mu prison bulina okuva mu prison nga baluwe eva mu prison ngeterebwako n'omukono nga ntadeko n'omukono gwange nga ntunda ekintu kyange nesimanyi mu budde obwo yali atunda kintu kyange. Okakasa nti ddala Tulyamuleba yasaba abooluganda lwa Kirimutu ssente w'ekitundu kino Tusaasirwe Hassan agamba nti bwe yagenda mu ddwaliro e Kiboga yamutegeeza nti Kirimutu talina musango era n'amusaba obukadde 3. Tulyamuleba n'ampita n'anziza ebbali n'ansaba ssente mbu nzigyeyo Kirimutu yansaba $3,000,000. Agamba nti yakomawo ku kyalo neyewola ssente olwo n'azitwalira Tulyamuleba naye bakanda kulinda kuta Kirimutu nga buteerere. Kakati antwala mu kizimbe kya Kalina waggulu agamba ngende nzimuweereyo bwe tugenda nga nzimuwa nga ngamba kati mu nnaku 2 agenda kukola ki tugenda kumutwala e Mulago konze mandi awo nga nkubira essimu tiwategedde konza tumusajja wo nti fayiro yaganye. Tusaasirwe yatandika okubanja Tulyamuleba ssente n'agaana bw'atyo kwe kumuwawaabira ew'omuduumizi wa poliisi y'omu kitundu kya Wamala era ng'ono yakaka Tulyamuleba okusasula ssente za Tusaasirwe nga yamuwaako kitundu. Sasula kwa kakadde kamu $7,000. Kirimutu si ye yekalumiza poliisi mu kitundu kino okubasaba ssente naye n'abalala betoogeddeko nabo bagamba nti olw'ettemu eryali mu kitundu kyabwe n'okutya basalawo okudduka ku kyalo era nga buli muntu okudda yasasula abasirikale ba poliisi wakati w'Emitwalo 3 n'Emitwalo 5. Nze nakomawo ndasasula Emitwalo 3 nasooka nensasula 2 ne bampa wiiki emu ne mbaga bannange nange sirina kyennyina ebintu byonna babibba naye nkomawo nenoonya Emitwalo 10 najewola naweewozi era nenjibatwalira nenjibawa. Kibuuka agamba nti ssente baziteeka mu mpapula z'amawulire era ezo yazikwasa atwala poliisi y'omu Kabaawo e Kiboga eyategeerwako ery'obbuwa. Ku kawunta wabeerangawo amawulire ku kati nga ku kimeeza nga ssente ezo ziteeka mu kibaasi ekyo mu mawulire ago nga gamba ziteekaawo tetwazimukwasanga mu ngalo.
Namayanja Babula agamba nti omukyala n'abaana basasulanga $25,000 ate omusajja $25,000 nga gye $50,000 omugatte nga bwewagandanga nga bakugatta ku bantu bebakwata ku misango gy'obutemu. Ffe twasasula $25,000 nze nakomawo nzekka ng'omwami tanadda naye nga twawanga mitendera kisinziira enfunayo. Ninga mwawe kitufu mwagala kye kuntu okudda ku kyanti sente ate kola bwe kuti konze beziba sente omuntu adde waka kubanga abantu tumayi babadde. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti omusango gw'obutemu gwaggulwawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'E12 mu mwaka gwa 2015 poliisi n'ekwata abantu 7 kyokka nga 27 bakwata Kirimutu naye ne bamugatta ku batemu. Enanga agamba nti omusango gw'obutemu kkooti yagugoba era bw'atyo Kirimutu n'ayimbulwa. Fayiro eyo eyogamba nti Kirimutu Media yakubibwa ekyasi bwetyo yagendebwa State Attorney nga tewaliwo omusango gusobola kuteekwa ku ki ogwateekebwa ku musirikale. Ayongerako nti abooluganda lwa Kirimutu baggulawo omusango mu mwaka gwa 2017 era guno gulimba n'amateeka abapoliisi. Twagala obujulizi obwo obusobola okulaga nti omusirikale wa Fon sente zino yakola ki yazikwata ate yazikwatira mu bukyamu